Disitulikiti y'Eb'Ebukomansimbi emu ku disitulikiti mu Uganda esomboozebwa n'okubeera n'amazzi amayonjo olw'ebbula lw'Ezizi enzimba obulungi era ebitundu ebisinza okusoomoozebwa ebbula lino mwe muli Kateera, Kisaabwe wamu ne Kagologolo era obulamu bw'abatuuze tebwegombesa. Abatuuze tebalina nzizi mu bitundu byabwe zimala wabula n'ezo entono ze balinawo bazigabana n'ensolo etadde obulamu bw'abantu mu matigga. N'ente nga kwe zinywa ate kwe tutuma abaana nga lwa bulabe nnyo eri abaana baffe. Tubadde tuli ku luzzi olw'enkoma sooka luba lwa bulabe eri abaana baffe. Kyewuunyisa enzizi ezimu zirimu bisenyi ekiwa omwaganya bassedduvutto okukabasanya abaana abato wamu n'abakyala okufuna embuto ze bateetegekedde. Luli wansi nnyo ku kisenyi kati kyangu obudde bwonna okuyingiramu embeera ezikabasanya abaana baffe n'okuwambibwa kw'abakyala. Okusinziira ku bicupa by'amaddagala ebisinkanibwamu ebifuuyira ebirime ebifuuyira omuddo ne tukozesa amazzi ago embuto ne zituluma. Bano bategeezezza nti nayikondo gavumenti ze yakola zayonooneka dda ate nga abatuuze tebalina ssente zezikola ng'abantu okufuna amazzi amayonjo gaba ga buseere bba. Bwahooluzi ezo zaafa kakati ng'ate sipeeya wa bbeeyi ng'abatuuze ffe ng'abatuuze mu kitundu ng'oluusi tulemererwa kuraizinga ssente. Mu mbeera eno ekitongole kya Relief Funds for Development nga kikulembeddwamu Dr. Nabadda Madrin kitandise okutabaaza nayikondo mu bitundu eby'enjawulo olw'amazzi amayonjo. Ye Dr. Nabadda era asabye abatuuze okukuuma obulungi nayikondo zino ezibaweereddwa. Tutumbula ebyobulamu nga tukuuma tulina amazzi amayonjo y'ensonga lwaki navaayo nekwatagana ne bannamikago aba Helping Hand for Relief and Development okuyamba abantu baffe ab'Ebukomansimbi. Abakulembeze b'ebitundu beebazizza Dr. Nabadda ku nteekateeka eno. Njugi Moses Morgans, MRA TV.